amaka agateekateekeddwa Katonda. Essomo lyaffe olwaleero liva mu bbaluwa ya Pawulo omutume eri Abeefeso essula y'okutaano akanyiriri ka 21 paka ka 33. Akanyiriri ka 33 kagamba nti naye era nammwe buli muntu ayagalenga mukazi we nga bwe yeeyagala yekka, n'omukazi atyenga bba. Katonda bwe yatonda omusajja n'omukazi yabateekateeka buli omu okubeera n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Katonda yawa Adamu okuba omukuumi w'olusuku era Kaawa okuba omubeezi we. Newankubadde emirimu gyabwe gya njawulo, bombi Katonda yabatonda mu kifaananyi kye. Obuvunaanyizibwa bwabwe bwawukana mu mirimu gye bakola, naye ffenna twekanankana. Adamu ne Kaawa bwe baayonoona era ne beekweka, Katonda yayita Adamu mu kusooka, kubanga ye yali alondeddwa Katonda okubeera omukulembeze, era n'olwekyo ye yali ayina obuvunaanyizibwa. Oluvannyuma lw'okwonoona mu lusuku Edeni, obuvunaanyizibwa bwabwe tebwakyuka. Adamu yagenda mu maaso n'okulabirira amaka ge, era ne Kaawa n'agenda mu maaso n'okuweereza amaka n'ebyetaago byabwe. Okusinziira ku Bayibuli, obuvunaanyizibwa mu bufumbo bwe bumu okuva mu ndagaano enkadde paka mu ndagaano empya, nga bwe kyawandiikibwa mu Baggalatiya essuula ey'okusatu akanyiriri ka 28 nti bombi omusajja n'omukazi benkanankana mu maaso ga Katonda. Newankubadde obuvunaanyizibwa oba emirimu gyabwe gya njawulo mu maka ne mu kkanisa, mu ndagaano empya obuvunaanyizibwa bw'omusajja n'omukazi ke kabonero oba ekifaananyi ekya Kristo n'ekkanisa. Mu Abeefeso essuula y'okutaano akanyiriri ka 25 kagamba nti abasajja mwagalenga bakazi bammwe era nga Kristo bwe yayagala ekkanisa ne yeewaayo ku lwayo. Abasajja bayitibwa okwagala bakazi baabwe era nga bo bwe beeyagala, era bayitibwa okubeera abakulembeze mu maka gaabwe, naye kino kirina okubeera ng'okukulembera ng'omuddu, nga ogoberera ekyokulabirako ekya Yesu Kristo, nga omukulu okukulembera abalala okukula mu mwoyo. Omusajja alina okuba omuwombeefu okuwabula mukazi we n'abaana mu makubo aga Katonda mu mbeera zaabwe eza bulijjo era ne mu mbeera ez'omwoyo eri Katonda. Mu bbaluwa ya Peetero ey'olubereberye essuula ey'okusatu akanyiriri k'omusanvu kagamba nti bwe mutyo abasajja mubeeranga ne bakazi bammwe n'amagezi, nga mussanga bw'ekitiibwa omukazi ng'ekibya ekisinga obunafu, kubanga nabo basika bannammwe ab'ekisa eky'obulamu. Obuvunaanyizibwa bw'omusajja okuva mu ndagaano enkadde paka mu ndagaano empya kwe kukulembera n'okwagala. Bayibuli ebakubiriza okubeera abakazi abamanyi Katonda mu maka gaabwe. Obuvunaanyizibwa bw'omukazi tebukyukanga okuva mu biseera eby'okutondebwa okubeera omubeezi omulungi ow'omusajja. Olubereberye essuula ey'okubiri akanyiriri ka 18. Mu Tito essuula ey'okubiri Pawulo yabuulirira abakazi okwagala babba baabwe n'abaana baabwe, n'abakazi abakadde bayigirize ebirungi abakazi abato mu kkanisa mu ngeri y'okulabiriramu amaka gaabwe. Abakazi balina kugoberera obukulembeze bwa babba baabwe n'ekitiibwa, nga basalawo okugondera obukulembeze bwabwe. Bwe mutyo abakazi mugonderenga babba bammwe bennyini, era bwe wabangawo abatakkiriza kigambo balyoke bafunibwenga awatali kigambo olw'empisa z'abakazi baabwe, bwe balaba empisa zammwe ennongoofu ez'okutya. Ebbaluwa ya Peetero ey'olubereberye essuula ey'okusatu kuva akanyiriri akasooka paka kookubiri bw'egamba omukazi omwegendereza amanyi Katonda talina kwemalira ku ndabika ey'okungulu wabula endabika ey'omunda. Naye omuntu ow'omwoyo atalabika
mu kyambalo ekitayonooneka, gwe mwoyo omuwombeefu omuteefu, gwe gw'omuwendo omungi mu maaso ga Katonda. Ebbaluwa ya Peetero ey'olubereberye essuula ey'okusatu akanyiriri k'okuna bw'egamba, omukazi agondera bbaawe n'obukulembeze bwe, oyo aba mukazi wa mazima ddala aweereza Katonda. N'olwekyo omukazi bw'atyo aba wa mikisa egy'amaanyi n'okuyamba eri bba. Leero tulaba engeri gye bakyamizzaamu obuvunaanyizibwa bw'omusajja, omukazi, obufumbo n'ebirala bingi. Omukristaayo alina okuteekawo enjawulo eri obufumbo obutukuvu obw'omusajja n'omukazi, ate nga Yesu Kristo gwe musingi gw'obufumbo bwabwe. Omusajja n'omukazi abalina Yesu Kristo ng'omusingi mu bulamu bwabwe bajja kuba basanyufu mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe n'okusanyukira emikisa ku lw'amaka agamanyi Katonda. Nga mmaliriza, saba essaala eno, gamba, ayi Mukama Yesu, tuyambe ffe ng'abasajja n'abakazi okugoberera ekyokulabirako kyo, era tuggyeemu okweyagaliza kwonna n'amalala, era otuyambe okubeera abawombeefu eri abalala. Tuyambe okubeera n'omwoyo ogumu era n'omutima gumu okuyamba abalala mu byetaago byabwe. Tuyambe okwagalaŋŋana nga ggwe bwe watwagala, era okulaga ekitangaala kyo mu bufumbo bwaffe. Amiina.